naye amawulire olufulumye tubaye twakavaayo nze bade nakatuuka nga nakawumula mundoze bade sinaweza na saawa nakatuuka mu Istanbul nga nakatuuka mu Istanbul bitengana bitandika okuyitingana then nengamba ate kyekitubonyabonya omusajja wali tumanyiiwe omusajja wali wetusiiba lwaki tetuddukayo ate tulabe tugeze okutaanya ensonga ez'enjawulo tugezaako kwasaganya communication okuva mu balooya wano ne wali challenge tulina nti obudde butukuttele tingemanyi official time z'okukola naye omusibe yeba mute essaawa zonna ate sisitimu y'ettaka omusibe asobola n'okutebwa ku ssaawa mukaago bemmeka naye saaga tubawe mazima gatatuukiridde saaga tubawe bintu bitatuukiridde nze mumanyi ebyange which ekibeera allegation ekiwanga allegation kimanyi mwenna mwagala okumanya era emitima gibeesimbidde okumala ebbanga ddene olwanga apatonga olandaga nnyo saaga ate abantu information ebayiteko kugambye ndipotinga live okuva wano mu kitundu ky'ekkojaire bagobayo atozeeyo nti zinagamba nze ebyange sigifuluma eno ttake kira kibagamba so nayita mu lawyer decision ne bagiblokinga twagichallenginga gye baali basazeewo ne bagiblokinga so kati wendi ezo okuddamu ojja accessinga era muganda wange nga bajobbi bannyonnyola kuba ali up to date wetunaa tukufunyeeko access so wetuli ku ground 24/7 teri kwebaka ensonga naye twagala tugimalirize olunamala ogimaliriza then tujja kweyongera twagala abantu babeeremu butamanya ate kino tuli mu era ya propaganda tuli mu era ya blackmail bingi ebyogeddwa bino na biri nera bagamba time is the best judge amazima galwawo okutuuka naye gatuuka gakwashinga out obulimba obaddewo soka tusabe nti kyetusuubira kyonna kyetutambulirako kiri ku track I'm very selective with my words saagala kubalimba saa kubalimba obudde buyise naye somanye omutima gyakaluba tuli seeking embeera yonna ate bano waliwo bagambye olumbyeyo saa zino ekitundu kyolumbako natuuse dda naawe nze mankugambye natuuse dda mu kitundu mwendi natuuse dda mu kitundu kasimayiro okalaba tugezaako kwasaganya kino nakiri so nga tudiringana za kooti ensonga zetudiringa naye ziri legal so bampaddemu advice okuzikwata nakobogendeza ate sinaze moral authority delivaringa bintu bino waliwo bakama bange abansingako naye mbaako wenkoma manyiwe nina okukoma newe sitalina kusukka so nyagala bebaza baganda bange mwenna mugyebaleko ekitundu mwetuli abataka bo beyagala mu kitundu wano kaloke kojaire twakastejinzeeko dda okulaba nga abantu baganda baffe ngezaako nokulondegano ne wali okulaba nga emuwera mpolampola saga abantu message bayiteko pato Uganda omuntu wa wansi nyongera okubebazaako baganda bange mwenna mu Africa abali mu gganga Uganda abagazi bakajubi Fred Lumbuye wetuli ku kitundu ffe wetuli okuwa ensonga zonna from day one nabagamba time is the best judge that has been my slogan from day one so katusuubire nti byonna byetutambulirako tutambulira ddala mu mazima n'obwerufu so pato Uganda ensonga eryemu ebisinga byemwagala okumanya olunaku lwaleero challenge tufunye nti amawulire gano gafulumye mu ssaawa za kiro nnyo nga mbitegeera ttiimu y'abalooya tubakwasaganya ne ttiimu yonna tubakwasaganya naye nga mmanyi nti gafulumye ga kiro mbagambye mbadde nina okudduka kannabwala ngenda kuva ku step nga nkutegeeza ki otutambula olunaku lw'enkya lwonna manyi obudde buyise wano saa ziri 8 East African Standard Time ne Uganda manyi ziri 8 naye twagala mbeerawo nga mweraliikira byonna so ensonga eziriwo amawulire mugawulidde naye omanyizi kyenagamba kyesitanakakasa 100% kugambye tubadde n'essuubi okuva ku Monday ewedde tuba tukwasaganya ensonga zino nga waliwo emisoso emitonotono wonna naye nga twabikeepinga secret nga twagala biderivalinga eri ensi okuva wiiki ewedde twali twagumba muno okuva ku Monday working days zonna paka Friday ne wiiki eno kyekimu twalitandikiddewo ku Monday eno ennaku ze tubadde tutajja zibadde Sunday era bino muganda wange wanda bafunye kachansi akoogera ajja byogera abagayi pato nabagamba nze kyonna kye nabagamba wali bavuddeyo mulimu kuuza naye pato yatugamba kino wawandiika bino simanya ate biki ajja kuba abagamba nti oba nalimba gamba mazima wenjogera ssaawa zino saa ziri 8 reporting live from Kojaire ntuuseewo nabadde nvuddeyo ka live nga mbagambye wetugenda wali security conscious kifo kya detention center eriko bagisurveillancing ate ne security eriwo naye tuwaguza ne tutuukawo abantu nga basatu
yensonga enkulu gye njagala okukulekera nkugamba ebisinga byonna abaagala footage simanya bifaananyi simanya evidence ndabye kamu batandise gattagattagattagattagattaawo photoshop naye abaagala footage abaagala details zonna njagala nkugamba esinza zidelivalinga kati olw'essaawa amawulire gano wegafunise so naye nga ekiriwo ensonga enkulu kambalinze mukonekattu manye abala beebase kamesagi wekanakatambula munakasangayo simanyi oba sound eri very clear simanyi oba sound eri very clear kubanga wendi waliwo sound ejjamu mumbuli oba sound eri very 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 clear mujja kuba muntegeeza naye nga ndiko jaire essaawa zino ngezaako okubeera nga investigative journalist sibisobola nno nze siri journalist era ngezaako okubeera nga investigative journalist okuwa kanyama kasubi olwaga tokisusa pato bonna esaka kulimba nzo manyi banze byange sibyakulimba not until I come to the very truth nekugamba amazima nga wegali naye nga ekiriwo kambagambe katono sound clear kale baganda bange so njagala tugatte tuve ku level yemu njagala tugatte nga tutambula ebintu bino tugenda kubeerawo n'olunaku lw'enkya lwonna ebiri sensitive byetulina kwogera tujja byogera kuba binsonga z'amateeka naye byeweetaaga okumanya ojja kubimanya kubanga omuntu gwe tuliringa naye public figure mwabala w'abangi takyali wa bulijjo Fred Kajubira Lumbuye so kyekyo lwaki kwendi kuno sibeerangako ssaawa zino nno sibeerangako ssaawa zino naye nga ekyo ekiriwo baganda bange so ekiriwo ensonga yakwogera ku nsonga emu yokka mbagambe sirina kyengenda kwogera nga sirina kiconfirming 100%. Byemmanyi bingi naye saagala kwogera byesana confirming 100%. Nina ebimu nga sirina moral authority ebyogera nga pato Uganda omuntu wa wansi nabakama bange abansingako abalina osooka byogera so saagala kwetumiikiriza nakola lukesikesi naye ekisinga obukulu nga mundabye mbagambye tubadde twakava eno twasiibyeyo olunaku lwa leero naye amawulire olumaze ofuluma tubadde n'essuubi ndowooza okumala ennaku nga 10 emabega waliwo emisoso wannewali netufuna amawulire kuva mu ssasa ez'enjawulo details ezisinga zijja kubeera olunaku lwankya naye ekisinga obukulu saagala bamalira nnyo biseera ekisinga obukulu nti tutuuseewo nabagenda tugenda kuva kasavu kanyama point esooka tutuuseewo ku detention center omusajja bwasuubira okubeera oba wabadde ali ne batukonfaminga nti afulumye ateereddwa. I repeat, tutuuseewo oluvannyuma lw'okufuna amawulire ne ku ssimu zetufunyeeko ezimu ne tukonfamingibwa ntuuseewo kati enva kati nabagenda gigyeko live kuba twadde tugenda kifo kirimu security temanyi omusajja bwannyigamu nene bunfuumuulayo naye nagichallenginga mu court decision yaabwe court negiblockinga so ndi mu kitundu kino ekikojaire essaawa zino nabagaye tetugenda kuddawa tetugamba ate kino tulina access ku balooya naye obudde details zonna ezisinga tulina kuzijja ku legal team naye nga manyi nti obudde bwe tutuuseemu tuyinza kutawanya abantu ssaawa zino naye nga tutuuseewo ne batukakasa nti omusajja ye afulumye nkiddamu era zimanyi pato sikoowa ne kumakya mu kitundu mwenyini mwengumbye ne kumakya tukeerawo ko detention center tukakasiza ddala kati otumala okukakasiza ddala ekyenkya ku makya then ebinaabisigadde ebyokumanya omusajja gyali abaagala ebifaananyi abaagala biki ebimuyinza obutabimanya kuba mulimu abuuza ali luddawa security purposes for security purposes totubuuza wawaali nange siyinza kulima nti ali wano ali wano baagala otegeera address olwanga pata omusajja bugenda kusanga tonyumiza mu nyampi essaawa zino tonyumiza mu nyampi yenna so kyenyiza okukakasa ssaawa zino kyenyiza obbagamba ekisookerwako nsonga emu gye nnina however gambye ntyanke tukeerawo okukakasiza ddala amazima nti kati awo wotaliiwo awo tukeerawo tutuusewo ssaawa zino ne batukakasa nti omusajja ye bamutadde basirikale be tusanzeewo kati enkya just waiting for formal statement okuva eri legal team twagala formal statement okuva eri abakulembeze abatwala ekkomera lino oba gituyinza okuyita detention center so sagala kobe communication yali formers of now ne bagamba nze nkugamba ekintu kyemaze okukakasa kikomi ku kinnaakyo ekintu kyabyo n'obudde tebuli wala okukya tukozayo essandoza ziringa 4
okutuuka ku ssaawa 12 basaawa emu ey'okumakya wetujja okuba nga tukonfamingira byonna badde nkugamba I'm reporting live from Kojaili ku detention center tutuuseewo ne twatugamba nti omugagga ye taliiwo ateereddwa wabula siyinza kikonfaming 100% kugambye enkya nkeera kugumbawo kyo tukimalirize tabedde nga tumaliriza n'ensonga endala zonna olunaku lw'enkya so details ezisinga obungi muyinza obutazifuna lunaku lwaleero naye tulina ssuubi nti at least maybe not 90% maybe 99.9% mukama waffe ayinza okuba ali bwe ninako essimu gyenfunyeeko nenzo manye ebyange mala kutuuka wali nenkakasiza ddala mba sagala bintu byakulimba mba sagala bintu byabalimba nakolera ku allegation ez'enjawulo so obusajja manye bweyisaamuko ku ggaali awo naye poliisi obulaba bweyisaamuko ku ggaali naye fe tetutidde naawe era nga wobitegeera so kati kyekiyinza obagamba baganda bange katulinde olunaku olw'enkya lukye okuva bakama bange tusobole okuttaanya ensonga zino mu area ey'enjawulo tusomere okuttaanya ensonga zino ne legal team tusobole okuttaanya ensonga zino ne detention center mu kitundu tugumbyemu tetujja kuvaamu ekyo nkigambiddewo teri kuseguka naawe teri kuseguka okugyawo ng'omusomesa amaze okulabwako however much mbagambye tubadde n'essuubi okuva ndowooza wiiki ewe twali tusuubira Monday ewedde naye ne tugumbawo twali tujjangawo buli lunaku baddewo emisoso naye kati twetaaga konfaminga mawulire gano bannaye bonna abaagala ebyessimu abayagala ebyaki ali luddawa tubagambye katusooke tukitwalire awo tuline details eziri twagasaa kulimba zomanyisa bintu byakulimba ebyange mubimanyi from day one that is why mbeera selective n'ebigambo byange so katusigale ng'emitima gikakkanye tusabe Katonda amawulire gonna byemanyi bingi byesagala kugamba wano byetwagala osooka okuttaanyaako ne bakama bange na buli kimu kyonna ne legal team kubanga ensonga gyetudiringa nayo eri very sensitive nkugambye olunaku lw'enkya omusajja n'olwaleero tumulabyeko tubaddewo olunaku lwonna mbali nakatoka mu Istanbul ndoza mbadde sinabana kubugumya mboyoge essaawa ng'emu kasimu ne kayita naye negamba anze byange ate tebiba bya bigambo tebiba bya ssimu mbadde nosooka okuddukayo ate ku detention center tutuuseewo n'abantu tubadde nga abantu basatu ate ne batukakasa nti omusajja ye afulumye tuli ntaaki n'abantu ab'enjawulo kati details zonna ezisinga obukulu okonfaminga na buli kimu abaagala footage abaagala biki byonna n'abaagala okonfaminga katuzirinde zijja kuba zanfoldinga bagambye ensonga gyetudiringa nayo y'amateeka ensonga gyetudiringa nayo eri very sensitive ate sawa tuwe mulabe waffe chance tujja kuba tubikwata kannabwala mumanyi from day one ebyeteetaaga kwogera sibyogera then ebyeetaaga okubulya public tujja bigamba public kyemanyi teri kwebaka nze ate tosobola neebase naawe tosobola neebase mwene embeera gye tulimu kati kuba kuyiriba naawe okimanyi 24/7 so kyekyo baganda bange kansigale ku ground byonna bimwetaaga okumanya essaawa ebula nnya zokka ndowooza obutudde buke bwe tuli twagumbye dda tulinga bajaasi era balwanyi akatundu kasirifu nnyo akatundu kakirifu nnyo abatuuze bumwe bali bakola emirimu gyabwe mpolampola nabadigiza okulaba nga nabo bakola ebyabwe buli kimu kitambula waliwo ngamye naye pata oli ku live ate abasajja bayinza okuturesinga tebakulya n'ebinusu byo tebakulya n'ebinusu muganda wange so ensonga eyo baganda bange mwenna tugaba tugitambuza olunaku lw'enkya mu ngeri yonna nga gyetusobola so mubeereeko tutambuze ensonga zino mpolampola buli kyemwetaaga okumanya beetaaga okufuluma bijja kufuluma tukyagezaako okutegeera nsonga eno okuva mu angles ez'enjawulo manya ensonga gyetudiringa nayo from day one ebadde very sensitive naye mukama katuyambe so muzikirizo lwaki sibagaliza kawungeezi kalungi Kojaili kiwetaaga okumanya okuva Kojaili twagumbye dda twetaaga gamba nti kiki fe friend tumwagala bweru fe twagumbye dda ate bantu bagambe ate kyekiriwo ate pato ate tuwulira bino wummula Luganda gambye amazima gabaako time yaago yafulumye tannafuluma gambye amazima gabaako time yaago so kyekyo baganda bange mu kitundu mwetuli twagumbye dda zinasalawo naawe kimwe kimanyi mweno mulimu twasalawo gwiwawo so bintu byonna tujja kuba tubibawanga ebi unfolding ebisinga ezi unfolding kati ndo olunaku lw'enkya tujja kuba details in full tufune challenge y'obudde so tujja kuba tuengaginga legal team tujja kuba tuengaginga bakama bange nze mbage sina moral authority ekola statement ezimu
council mu wadana bonna tujja kuba tuba engaginga balina moral authority ayogera ebintu ebimu nze ebimu sina moral authority ebyogera then n'obukulembeze bwa Projourn Detention Center tujja kuba bukola maybe formal statement naye tutuuseewo tune batugamba betusanzeewo nti mukama waffe ayinza okuba taliiwo ng'afulumye naye ebisingawo byonna olunaku lw'enkya tululi wala nabagamba kiba time